tulaba obusota butonotono. Timba! Gwen! Timba naye abiyingiddemu. Timba obadda abiyingiddemu obadda nga bw'olaba firimu wano sooka okebereko awo otudde. Omukira gwayo. Kati okusinziira nti gano amadaala agamu mu first class abantu bangi obuzito bugasusseko. Kale bw'oba tofunye erinnyo lya musota oyinza ofuna ekigiraasi okuyitamu. Bwe bizibu aba episo mu bulago ekyo nakyo kigeregeranyera ku linnyo ly'omusota. Laba kanyiriro banaawona ono kukusoka akulimberimbe n'akabwa. Gwe kisolo gwe kisirusiru gwe kisajja gwe kinnamukadde kisiraani. You would have done exactly the same thing. Era ekyo kyenkoze era omusolo mama ensawo yange yenyenyeza. What another piece of action. Kati njagala olabe ebikolwa bya Timba. Mufunye omukisa bulijjo muwulira mpulire sooka neekunyiga embiriizi. Mwekunyiga embiriizi kubanga bw'eba ekumira embiriizi zino ziyinza ogirakira kigeregeranya akagumba k'ekyennyanja. Kati nesooka ejja etandikira ku mutwe nesooka ekuyingire.